Kwechogamba Senga Acid oyo. Mulwanyi wa ntalo kuvadda. Kuvadda neyo olaba ebintu bino byakola wano. Tusema yagondi oli ebisiyaga biki ebyo propaganda bye kuvadda watu wabikola. Abana accounts 8 ne nakwatako nakuvuma n'ogamba mbu bali abantu 5 bakumi naye nga ali ogu omu yakuliko. Kali bana abakajja bana. Senga Acid Shadia. Ayo waliwo Shadia bana bato. Bona akuba abo bato oyo Louis naye mwana muto mu ntalo. Tamancho olabanga bamuvuma n'atintima. Olutalo shemira nalo lwetaaga propaganda. Oyina okuba nga oyina propaganda. Oyina okuba nga omanyi okuwaayiriza. Senga Acid bw'awaayiriza ennyo. Ye buli bwayomba naye abeera bakola ki? Buli wabisiyaga bannange. Ano basima sente ze NRM ze zibasumbuwa. Eyo meeting ye NRM. Ate bakazi. Ako Karuru, bakaita Karuru. Kumukutu kwetuli tweyanze gemwe nabikumira ku mukutu guno kyakabi mwebali nnyo mwebali ddala okuva January mpaka December mwebali nnyo kubera nga subscribing nga sharing nga commenting nebaza mama Zabu kwekumira leka neyanjule amanya gange nze mama Zabu gandi muwagizi wa Honorable Luzi ne Honorable Munyagwa. Mwebale nnyo kutuwuliriza omwaka mulamba n'okutulaba mwebalire ddala. Omayima Luzi abatwala n'enjogera ekyuse. Luzi nawangula akalo. Ne Kampala abasiru bangi ayinza obutawangula. Gade esimbye Masaka yandiwangudde. Naye muno mu Kampala abasiru bangi. Ajja kuwangula. Luzi akalina. Ate bw'akawangula ajja kuba president 231. Awaka yotambuzo kyawandikibwawa ajje omagezi alina maanyi nawe okubeera mu parliament abasiru kati abeere mu parliament Luzi n'obwa Luzi lwe nga alina ne ba MP banupu golaba bamaakinga kozi tumwerewo obwa speaker wanjawulo nnyo kuba mu parliament bonna ate wa speaker olina kubanga wasoma amateeka olina kuba lawyer olina kuba wasoma amateeka olina kuba munnamateeka Luzi si munnamateeka kagudde ekirala awo ekidda kati deputy speaker naye nakuba munnamateeka ebifo bibiri ebyo mwina kuba bannamateeka kozi bamuwe ekya leaders of opposition ayina ofuna yo akafo ak'amaanyi leader of opposition ayina okuba pate ye nga yesinza ababaka ayina kuba wano kati tunamuwa ki Luzi ajja kufuna akakiiko naye banange Luzi byonna waliwo obukiiko Luzi byonna abikole naye atukubira akalulu omwana wa Harvard oyo byonna bikola obubba kalulu oba wowe tagisa abana kukusa akalulu wendi kubwereri nga lwenga nyisobola okukabbamu naye kaso tukubira omwana wa Harvard oyo n'omusuula wali kiba kiwedde ebyo nene bimenya amateeka ngwe nakyo yagala okukola nga kimenya amateeka Luzi nkunoonyaako kubwerere topa wadde 10 naye nze kyembuuza akalulu ke Kampala siganyi kampeni zibeerayo ddi Kampala tuli busy tebakuba mu campaign ndaba kalulu kawedde oba kampeni ziguli mu kuggwako tokuba bayitamu abo ab'ebizindaalo abanupu be basinga oyitamu bayitamu mu nkubo z'ebizimbe akati ono omwana waffe asobola kuba vadi ffe nga tubeera ino mu kateni tukoggana Sara Zitolo ekyembuuza ekyokubiri kati okubeewo ku Kampala ali busy bw'atyo ffe nnyini abatambuza ebigere tetulina we tuyita ate gw'oleetawo campaign buli wamu batundira ne bannange obaani akulira ekibuga ekyo asaana balugyeko omutwe bagusekule omutwe gwa Lukwago gusaana kutemako ate bagusekulire mu kinu mutuufu bw'aba ayita oba tatuukayo eno ewaffe mu downtown gw'oyitako mu Kampala naye gwe kambuuze bantu bameka bw'oyinza kunjagala omenyere ku mwaka guno bantu bameka goto kumenyera abantu bakulu abakunyizizza abakusanyusiza botayagala bane bafuzi besaagala asooka yaddala
meya w'ekibuga ekikulu mwenkolera Kampala Elias Lukwago oba ali kyokka bagenda muzzaako kyokka Saalongo ate we Masaka kye kinnuma naye oba bannange simanyi kyensobola kukola oba ekibuga takiraba abantu bali buli wamu ne mu luguudo omuntu ateekawo akakutiya n'akolerawo tetulinawe ng'ovudde ku bino munofe abamaduuka tuwala n'abatembeeyi ng'ovudde ku ebyo nti kale tubawala board natural tubawala n'abatembeeyi naye n'ow'okuyita tewali enguudo buno bantu abakulu abantu balina okuyita omwaberanga ebimuli bya Jinifa wonna wajjuddewo abantu abo tebasobola bajja emdira nga tebaaliwo baalinga bakolerawo ne bannanyini bizimbe lwakimukiriza abatembeeyi okuteeka ebyamaguzi byennyini ebiri munda ne babiteeka wabweru bagamba oba banywa buto teri abibawa abantu bali ku street ate ngoye bazitunda layisi oba bazijjawa anti basasula rent wala bazitunda layisi kati asubula olugoye 13 n'alutunda 5 ng'akimanyi tasasula rent tasasula KCC tasasula kasasiro bebasinga okuddugaza ekibuga abatembeeyi bebatasasula kasasiro gwe bakolerawo bwereere ng'ovudde ne kwekyo bannanga ekibuga kiri konje toyina wooyita gwegendayo oba olowooza nkulimba nabaddeyo toyina wooteeka kigere nze bwe mba ngenda mu kibuga onoonya shop number nga bagikulagidde nti shop number 001 n'ekubula buli wamu waliwo abantu buli wamu waliwo abantu abo atisi bafune we babateeka oba abayingize mu maduuka bagasaleko bagambe kale owokubiri nabyafuza owokubiri Namboozi kasooke mbamenye lumu Lukwago Namboozi Lutamaguzi ne Ssewungu oli owe Kalungu West oba si wa Mwoyo afu wafeeka wa Kalungu East fefe Kalungu East kakatona eno gyotava kyo yaze ndi we Masaka eyo nero kati nayo abantu bange nayo basenga bange nayo bakojja bange kale ono lugudo oluva ebukululo okugenda Kalungu bali bagenda dukola obudde wa Sempijjo olu yabererangawo kati n'agamba abatembeeyi n'agamba abantu basasule baweeye ettaka babakolera oluguudo ate babasasudde jukiro ono atwalako kitundu kino ono yatwalako kitundu kiri kati bano bonna yabakkirizisa kati oli ng'alina okwogera ne bali n'abagamba temuwaayo ttaka basooke babasasule oluguudo ne baluleka kati ate projekiti ekigambo projekiti ekyo kisiru kinsonyiwe bakisitula busituzi ne bakijja wano ne bakitwala ng'ekisolo ekikola yaba ekisolo ne babenefiting kati oluguudo oludde lwa ttaka mannago oyo omusajja eyantama ate okudda kiyinza okutwala ebbanga lwawo anti bagamba abeeyo baagana buli kimu akiwakanya abo abantu bannange Nambooze olunaku Nambooze lwaliva mu paalamenti nebeera paalamenti ya Uganda nga ntegeera nga tebuli Nambooze muleke ayina Nambooze muyaaye Nambooze akaaba obayina ekyalo kimukaabya obuzigo bwakalako omanyi kyali mubaganye kabaka oyita mu ngalabi ekyo kyekimuluma ennyo okusinga abaana abasiba bamuvuma ng'abalaba okimanyi Gashumba lwe yavuma Katikkiro Nambooze yali ku sayidi ya Gashumba naye nga Nambooze oyo gola wa CBS ye yamukola akazaakukankwe tuli Muganda ezi Nambooze ayagala kamera bera n'olunaku lwali teteeka mu bajjewo omwenge wena nawe yangajagala mutuga naye kyali mwana muto anti yagenda n'anywa nnyo omwenge n'asirira ebibumba ne bamutwala ne bamulongoosa kati olwakomawo yaleeta etteeka mbu bajjewo omwenge gy'oli ye twamugambako anywa omungi gumusiriiza lye etteeka lyokka yali aleeseko mu paalamenti kujjawo omwenge tebwali ddala kasaba beera nga bagenda kuyisa mmwanyi ng'ayambala bulungi kwegamba ye talina kalungi gy'oli talina kalungi kali akoze mu politics wa Uganda okugyako okuleekaana n'okulya ssente za Museveni kiki yali akoze njagala omulyeyo nti kino kimu Nambooze yakikola oba kulwanirira Buganda bwe beesibako nti bwami Buganda yaliko omubuzibu bwe buti Nambooze n'avaayo n'afungiza ye muntu alaba nga bavuma Nnaabagereka n'asirika naye n'alaba nga waliyo omuntu oba gwe bakoze kale nze nali mmanyi kalika school fees yasuubiza ne zitajja zonna munyayo kuva kyoba manya nti negyo kyaliwo 2.5 2.5 si myaka kati 2.5 nga ni P7
Ajaliwo myaka emeka kati myaka emeka kati. Arudde mu mbeera eyo bw'atyo. Gamba arudde mu byobufuzi, arudde mu kulimba, ate nno ekyasinga okunsesa taata amuwagira nnyo. Taata awagira Nambooze amwagala. Jukira Wakobe tuli Bakobe ffe. Bujo kimanyi twedira Kobe. Kati Wakobe munnammwe tomwagala. Kati muzeeyi awagira nnyo Nambooze. Naye ate bwe Masaka. Kali Nambooze yagenda e Masaka n'avuma Mpuuga. Awo. Kali ne kakwata ne kateeka ku status. N'akalaba. Muzeeyi taddamu status nti ye wa Nuupu nnyo. Kati nteetekayo nnyo ebivuma Nuupu. Ebivumirira bye bakola. Kali muzeeyi taddamu status zange tampereza message. Kati kwalo nateekayo aka Nambooze ng'avuma Mpuuga n'anziramu n'agamba. Naye omukazi ono yalinga mugezi kiki ddala ekyamutuukako. Naseka. Agamba atya? Muzeeyi n'anziranga amustatus zange kolo yanga. Omukazi ono yali mugezi. Kiki nno ekyamutuukako okutuuka ku kino? Aye yamulaba assa wansi Mpuuga. Ate Mpuuga ye Masaka ati ali mu kanaaka e Masaka oyina wagira we Masaka. Ate waaki? Wa Nuupu. Kati ne mugamba taata Nambooze tabaako mugezi. Yese ffe bayogerera mufe abaali abasiru. Teyanziramu. Yagamba kino ekyana kyakoowa Nambooze. Ayagala nnyo Mpuuga. Kugamba bwe yabalansinga. Taata wange ali mu buzibu. Nti ayagala nnyo Obuganda. Nnyo. Ate ayagala nnyo change. Kati yali wa DP. Bana aba DP nera muli ayagala Bobi Wine ng'omuntu naye si nti wa Nuupu. Kati alimu kali fa aba DP tetukyuka biki. Naye ng'ayagala change. Kati akazibwe kamulumira kaakano. Nti ate aba opposition kati ate kaluko ndako emyaka gino. Babadde beekuba. Kati biba bimuluma. Ngalaba Sseggona ajjayo Walukaga we Masaka. Kati biba bimuluma eza n'okukogaliza n'obutalya. Bavuma kubudde bonna bw'okuvuma Mpuuga nga muzeeyi aba ayina ennaku. Tayagala bavume Mpuuga we Masaka abaamu oyo Buganda kweyimiridde. Kyokka eno bamusawula kati byamusobera ali awo namugamba wagira Munyagwa nganzi bakuba yaaye naye tawulira. Munyagwa munnange Munyagwa yafuna ekizibu taata awagira NRM tiyamuwagira. Ate bwe yagenda kwewandiisa teyamukulisayo nti munnaye mutabani kulikayo mu kwewandiisa. Kati nze mu family yaffe ffenna nze atawagira Bobi Wine. Bonna. Ku kalulu akawedde bambulokinga abamu nga ba unfollowinga. Banzemu wano nga aliwo ekiriwo ekyetagisa n'ekyo Fiona yakisobola ne mu WhatsApp group ya family ne bazijamu. Nga nino bawakanya buli lunaku namala bange emirembe gibawedde kalaga mu omuntu omu ali ku bantu 8 ne banyiga left ne banyiga ne banzijamu bya bufuzi bangi abankyawa naye n'otakyusa sisobola nze teri muntu asobola kuntegeerera bwe mba nsazeewo nti kino kibe ekyo banyimidde nga kyendaba amazima gwe ne bwoko ojja ng'ompadde sente zinkyusa naye mbubambi onyibuire bulungi muzeeyaga kali mwabali ye Kampala manyi okwesiriwaza mwandibadde mulonde buli obudde bw'okulonda Ambulera naye ano Ambulera omwaka guno yinza obutaweza babaka 3 mu Parliament tabawadde bangi zino nkyogeredde wano ennaku z'omwezi 15 Gamba biteratuukirira. Ambulera yinza obutaweza babaka 15 3 mu Parliament. Ojja kuddaano nga 16 nziremu. Tebakyuka buli lunaku. Kubanga akaliro ke nali ndaba eri waffe buli omu atugamba mulonde teri n'omu yatunyezeeko. Kati bakuzamu mu group. Banzizaamu waliwo awo ekyetaagisa emimwa nga nze alina okyogera ne banzizaamu nga waliwo asobola ate gye babuuze naye bannaye tuli ku tulondaani ngenda babuuzaamu tulondaani buli omu abaali myaka tijja oli bagamba ebyobufuzi nabivaako ne bannange luli bagenda kuddamu bakugjemu kasita okibuuza kali no luli ali mukyalo ewaka ne mbabuuza jjukira luli baalonda Katabaazi waffe Kalungu East baalonda Katabaazi then waliwo Ssempijja ne oba kati baleesaani balina omulago baleeserwa kwa simumanyi kali n'abuuza maama mugenda londa niko nga ali abannupu babinaga gamba no Ssempijja lero tawangule koze lwaki anti bali beeyawuddemu
kati oli weno weno Sempijja luli yatusingako twamusingako obululu jasi 12 kati bano beeyawuddemu omusajja ono ayinza tuwangula luli ngaawaga tebasobola tewali kulonda basi bwano tewali kibuyaga amaanyi gali wansi akalukali wanoza kateena kulonda bwe bataweerere bakansala bayinza obutalonda ng'amaanyi gabaweddemu yabufuzi Nambooze kyonna kye kiri mwana watu Elias Lukwago ono olutamaguzi bana akasajja ka lutamaguzi kafuula akategeera ne kayaya kazibu kuyaye kwa katudde anonya sente bazino nyine yate nga tebawaiza ayinza okusiga ku munne ekigambo olutamaguzi Museveni yatugamba muno yamutwalira omusawo Omuganda ekikulu nfa ku mulamwa Elias Lukwago banange buntu yena nasobola okuvotinga Lukwago out akikole kwa Kampala tufa bwe ofuna akakisango osobola okuvotinga Lukwago tugezeeko nga Kampala teri mu Lukwago bawe yenna ali okaseta ba Lukwago at least tuwereko tumwesibako ntino yalese ekibuga ofaana bwekityo kati tulabeko nga taliimu ati saana dda 3 ng'akomawo kola ki tulabe oba ye yali ekizibu waliwo yamulamira mbu alina okufiira mu byobufuzi andi twagala kugezesa tugezeseko ku luno bananga abantu omusajja omwo mugjeeko ab'e Kampala nze nja muvotinga out naye maama mwabasinga muli basiru temutegeera leera mujja mukomyawo Nambooze naye awummuleko ab'emukono mulinga ng'abasiru oyo kayeka mugamba yaaliyo bawaani bafune gwe bawa omulala naye kasi Nambooze ab'Enakaseke lutabaguzi mu mujjeeyo Nambooze abeegundi eno wa abana abalonda Kadaga naye mu mujjeeyo oyo muveeko awummuleko nedda awummuleko okimanyi na Kadaga yajja mu palamenti nga sinazaalibwa naye oyo mumuleke aveeyo bawummule lwaki oyagala basigaleyo oyo muveeko awummuleko Kadaga awummule Kadaga wummula maama wummula mbitibwa ebitu banange mu voting out batasobola kwejjayo oyo mulwadde kati atuyambira awo Mukama abawummuze abalemera mu byobufuzi bw'aba Mukama agenda amuwummulize mu kitiibwa tusobola muteekako fulaga ya Uganda kankati omulala tukyanoonya abantu bavaayo Seggona naye wandiwummudde Seggona yavuddeyo akyaliyo ssebo Seggona tebagenda muwa kalulu nga lwaki tebakamuwa kati mulowooza muno buli watamuwa kalulu tayitamu Seggona yagamba golowooza mu watamuwa kalulu tayitamu waliyo wezi endala z'okuwangula akalulu nga tebakulonze kati mwe temuzibala kati kankubulira ekintu kino kankyogerere wano nti Mpuuga agenda kuwangula naye temuwadde kalulu naye Mpuuga abantu b'e Masaka bamwagala naye ayinza Mpuuga abantu b'e Masaka bamwagala ye nga bw'olaba nga bwe mukyogera nti Masaka kwewagira abantu b'e Masaka bamwagala kubanga singa otunuulira nti abasajja bano kasita bayogera nnyo ku Mpuuga mu Masaka e Masaka beesala si bangi nga oli bwe yali abakunga so ye ateeka okukola ki wali ajja kukomawo ani omulala waluddewo ennyo ne wabawo enaaleemu nze sibyobufuzi sibitegeera obitegeera ate ogende wa Shalom ebyobufuzi bananga abo batogeddeko abasinga muveeyo muwummuleko naye Nambooze nze mbadde njagala akabeereki mbadde njagala Nambooze Moses Ali kamala okwogera ku Moses Ali ndeka naawe Moses Ali kalina mukwano gwange gwekola naye weye waba Moses Ali namubuuza naye gwe MP wammwe lwaki temumugamba namuti sinaleeta mutabani we naŋŋamba mbu baalina endagaano gye baakola mbu alina okukola paka kufa kati awo ne mbawummuza mbadde njagala namuvaako oyo mbadde njagala Nambooze ono addeyo ekisanja kino talina kisanja kyaddayo mpulirizaako addire school fees zeye amanga tasasudde asasuliremu mwana waffe waki zaamulemu okusasula mu myaka 25 gy'amaze mu palamenti akazito kaali kajja kuzisasula leero myaka 25 gy'amaze mu wakiri omwana nze nali mu P7 n'asuubiza okumpeerera kali ndi mukazi mukulu
nkaddiye n'omwana wange agenda mu P7 nga bitegedde mwana wange agenda mu P7 kati omwaka ogujja ngenda kuba bampita maama candidate era ngenda kyusa amannya. Kagamba mama nakikulumye nnyo maama candidate bw'oba olaba kya bulijjo gwamanyi nze wange kya bbeeyi. Mama candidate 2026 maama candidate temunda mukuta mama zaabu era tugenda musabira kuva nga 3 mu rumu paka balituula nga mbwe 11 atate kukola obulungi ya ole mugeza amagezi ganyina naawe nalina olubuto nesaba Mukama Katonda wange nnyamba abaana bange tebatwala amagezi ga kitaabwe kubanga musiru muzibu Mukama nanyanukula nze buli ssaala zonna ze nali nsabye eyo yokka Mukama gye yayanukula kubanga kitaale musiru ne Mukama namusana nga Mukama ku busiru bw'omusajja ono bw'ayina ne bwe yabeerangako ku ssomero kubanga lipooti ze nazirabako n'ebintu byayogera nga tebikwatagana sabo nnyambi sizaala omwana amufaanana obwongo bafaanana ebirala naye maama n'abasiiga kkala ne baddugala ne baba ne kasa amagezi gange neebaza Katonda abaana bange bagezi mbabuusa kiraasi asoma eno ejja tagisoma mbasoma sina budde tuna magezi tukambabuuza kiki ennyo ekikola ki gwe n'otuula n'ofuna obudde n'ofukamira mu baana tafuna magezi ga kitaabwe magezi ga kitaabwe obeera ogalaba ng'ogalabira mu giraasi mu ki oba omulaba omusajja gw'ositula naye oba omanyi byayogera oba omanyi obwongo eno gano alogoota n'ekiro oba omulaba omusajja mugezi oba omulaba ne oba tomanyi bye yasoma oba omulaba ogaa amagezi Katonda yamuyamba buyambi okufuna ssente naye nga ku busiru kwatudde oba omulaba kati awo n'osaba Katonda akuyambe abaana bo tebatwala amagezi ga kitaabwe omala okifuna Mukama n'akikuddamu bazayo okusaala zonna ze nali nsaba kubanga nagamba saagala mwana afaanana mputtu zange nampisa bonna baazitwala olugambo bonna baalutwala ffe tubeera ku ssomero n'omwana wange kati nga tutudde wano tikyambuulira munange omwana oyo osinga olaba mugezi nnyo okusinga kawe naye omwana oyo olumu agaana mudde n'agaana okuvaayo omwana oyo kulaba kati muwala wange n'akoonako bw'ati eno ku bigere nga awulira okugeya kwa nnyina natuseka ng'olumu mba njagala kuseka nga tikyajja nnyonyonya ne nga Mukama nnyamba nneme okuseka omusajja tuba twakafuluma tuti kiraasi ne tubwatuka nenga wazuuza batawanira ki okundoopera kali muli abeera ngamba wulira waayasaamirira naza busausa namugamba omwana wange wakola ekintu nga tosobola mubonereza muleke tondoopera kubanga bw'oba osobola mubonereze naye oba ogaana ogenda kundoopera emisango gyonna gye muloopa nange gye nakolanga ayinza okuloopera emisango ena gyonna nga tobuukamu n'ogwo ng'olabira ddala nti byonna oba kati mukubire ki jjajja waabwe yamanyi okuŋŋamba kajjajja waabwe yeyanjiga byandooperanga kati nga ngambukube kati olumu ayinza okuyopera obusungu obungi nga kankuba omwana ono fuluma okukube olwandika okuba ebisenge eno n'omugamba kaaba woggana jjajja ategere nti kukuba woggana okuba ebisenge kati oba wakawumuza waze ekisiripa ne mubwatuka mwenna ne museka otunuulira era mutuufu omwana ne maama jjajjawe n'agamba kati jjajja waabe mugezi afuna omugogo wali n'abasabula nga siriiwo naye mbw andoopere tandoopera musango n'ogwo kati abasomesa mbw ebyokuboma kiraasi kutuma abasomesa amannya nze abasomesa abiri natuma amanya nga ndi mu primary kati bakyaga bayita bakyusa amasomero bagenda ewala n'erinnya lye limugoberera abasomesa be natumanga amanya ku ssomero nze nga nakutuumya erinnya terikuvaako paka bw'ofa kati omwana oyo gw'olaba byatuuma erinnya tikyannoolonga ndoopera
Kakati we mwana golaba akuba ddabo nzo mwana yali wa myaka 6 denga ngamaze mami nkuba ddabo namugamba namubuuza agenda mu line nafuna emmere n'amaana ale namukwatanga enviiri ne musanga ng'akoma wazisankulukuse ne mubuuza naye ggwe enviiri lwaki ozikyusa bali bazigenda kumalayo kati ate mami tomanyi bukodyo kati soka ne ngenda wesinga ze wakutte nga ngenda kusomera neefuna emmere ne mani nezijjako esweta n'enviiri nezikyusa nezayo neefuna agabe emmere tatunula mu feesi talina budde abaana bangi ayinza okukwatako enviiri nenga naye nakubadde abo nayo no yampitako omwana yayiga atya mbw ate nyo kyusa enviiri byonna byonna ebyokuba ddabo ebyokusigala mu ddoomu ebyokufulubuka mu ddoomu n'otanaaba ne weekubako obukubi uniform n'odduka nga tonaabi byonna nabikolanga ate bwe bandoopera kati nze mukubira ki namulesonyiwa era bwe watasobola kuba mwana bw'anaakula anaabivaako kati nze saabivaako gyonna emize gyange gyonna abaana bange naye gwe n'osaba aleme kutwala gya kitaawo ate egyo si mibi nnyo tetewa bw'ate ye musirusiru kati mukama nsonyiwe eyinza okutampa fiizi manyemba obudde bwe butaba bwa fiizi mba njogera byensanze mujja kasala mwako talina ku TikTok omusajja wattu naye abantu bagana ne basalamu obuntu ne bamumweza era ddamu n'abumpeereza namugamba obwo bakuweereza nze yabwogedde kati ompeereza bwaki atu balina olugambo kajanja byebyo nno ebiri mu nsi y'okuzaala n'okuzaalibwa naye nga nanange tugeeza ne mu taxi gatudde mu taxi omuntu n'ayogera ogera akoze bw'ati ngomanya yena kyategeeza mukugera kulimu ne muta Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Nsanvu Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso Chembade magalize mbaze chibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuko kyekyokudamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuko Katete stage aku Kalongoti ku kkubo erida ekyebando leta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 ana mu 2 ana munya 7 Tronaz Dry Cleaning ebujuko naziko anashi naye nga mwenna ababadde mu mikolo mukulika eyo bwe omanyi bakutaddeko empeta nywera mikolo gya chosen by the way emikolo egyo saagisiima as in relationship eyo saagisiima gwe buli kimu oba tokisiimye leka nkubuulire nali saagisiima leka nyumye emboozi eggweyo pozi mune baana Masaka mwenna eyo emikolo nali saagisiima kati nga njagala nnyo naye kapo eno ya Amiri n'ono ne Chosen yali ennyumira nnyo bonna nga balinga bakataala bonna nga balinga beesesasesa bakomedian balina ennyinda ennene bonna nga bannyumira nze nali ndabanga abooluganda nga balina tuyayo bye bakola ebyo TikTok kati nali mbaagala nnyo kati kyantwalira obudde kyali kigenda kuntwalira obudde okushifutinga okuva ku Ami ate okudda kwani kusekajja naye ekyebipande emikolo gyali teginnyumidde naye nayingiridde omukolo ne ŋŋamba Chosen jju ku bipande abaana bye bakutte naye nga kituufu ekyo lwaki si kituufu lwaki oyingiza abaana mu binsonga zammwe baani ani yabazaala ani yazaala abaana abo nsonga z'abakulu abaana abo baani ani yabasindika Chosen Becky alina obuyinza obukozesa abaana be byonna byayagala asaba nga ye yabazaala abamu temumanyi na taata waabwe mubamanyi bwabagamba nti siba Amiri bwe mutya ku makyana yagamba kuba n'abaana tekuli wa Amiri mugenda mukola ki ne maama waabwe oba bakwasizza bipande oba batambuzza bwereere oba bagambye muvume eddadi
kituufu. Simanyi lwaki mugamba nti ebipande bibi kibi kyekiri mu bipande. Baza waawe nayingiridde omukolo ne ngamba Chosen jjuyo yo mwana w'e Masaka k'okoze keeko. Buli ky'okoze Chosen ku mukolo gwo ne kwanjula you are very much. Biki byoyo byowagira? Kibi ki kye yakoze? Njagala mbulire kibi kye yakoze. Kipande kibi kye yawagira kuteka abana mu nsonga z'abakulu. Kati ekyo kipande kisinga oli yeegaana omwana. Yamugamba abortion. Eyamukwasiza ekipande neyamugamba lujje mukubona ani mubi. Abayi bwe bana Uganda mwina double standards. Temwagala nnyo muntu kubeerako musanyulye kwesanyukirako. Kali mwagala abeerawo ng'akaaba omusajja yandekera abaana omusajja yandekera abaana kati avuddeyo alaga essanyu no byemusuubiza abakazi nga byemusuubiramu n'abakazi bali awo kuwulira nnaku kukaaba byaggwawo dda. Bayizawe kati enkola empya omusajja bw'akumanyiira yagalamu mukwano gwe oba muganda we oba kitaawe. Kyenzizaako nange Chosen yampadde ekyokuyiga. Kazo yangu omusajja yeesiriwaza tunuulira mu baneiba bakwano be gwasinga ennyo eyo gwoba ogenda naye oba kitaawe. Tugenda kulaba kusezaarawo. Nze Sezaara nzira aba yankola ki? Tugenda labako ku mbaga ng'omwana avudde nga gwe nkuvuddeko ne ngenda ku kitaawo nampasa. Tugenda zirabako wano. Guno omwaka tugenda kukola ku revenge. Abasajja mutumanyidde nnyo. Abasajja mutumanyidde nnyo. Abasajja mutuyisizza mu nnyo amaaso omala okuzaalamu ne yeefuula owakabi. Sezaara gwogenda ku musajja. Nze olaba ali kimuluma baafuusa step mother wo. Kati ogamba Amiri kimuluma nnyo mbuno bakochezo. Kyembekeza musajja mulabe yamutwala. Singa batiimu Amiri tebalumwa. Ekyamuluma mukwano gwe yandijjewo omusajja ng'alina amuli ku lusegere. Akuli ku lusegere saako gye tutambulira mwe tufuna abasajja wobeera mu paaka ojja funa wa paaka. Abakuli ku lusegere bw'ofuna. Lwakubanga ekibozi kye yatunyumiza. Awo kawenjagalira Mayende. Mayende yagamba nti bw'otuuka ewaka n'osanga mukwano gwo ng'atudde mu katebe muyiteko buyisi. Mukwano gwani? Mukwano gwo. Kati mukwano gwange nga musajja. Bw'otuuka waka n'omusanga ng'atudde mu katebe. Abanonyeyo ki? Abanonayo ki? Ate no kati kankube katoga gundi yali alowooza mbasobola kweyagala. Eyi naye takirowooza. Eyi naye takisuubira. Kubanga mazima. Lwakuba Chosen bino yawandiise mbu omusajja yamukubanga emigo simanya kati kizibu okukkiriza ati bituufu kubanga kaana ako kalimba. Ka Chosen mbeki nako tekatudde kalimba kayinza olimba ensi yonna mwera ne mukkiriza. Ate naye n'akaaba alina amaziga. Oyo omuwala alimba bamukyuza kubwasize mutya n'abagamba nze sizaalangako. Siina mwana navudde ku ssomero nga yazaala dda. Ne batwala kamera bakiruza mu maama we omukazi omukulu oyo gulaba wagga ebisi ne yeekaliza mu gomesi n'atugamba omwana wange tazaalangako. Abaana balina ba muganda we. Taata w'omwana ye yajjayo ebifaananyi Chosen ng'asitudde ebifaananyi nga 10. Akaana kaazaalako kaali kaatulimba ensi yonna nga twakkiriza. Nabe Masaka namwe temutudde. Kati ekizibu okukkiriza naffe abakawagira. Ekizibu okukkiriza obo beekayogedde ku musajja bituufu. Kubanga kalimba kakatulimbako ebintu laba katulimba osomye omwana wako omulwadde kale kagenda funya luyimba ki. Si yonna nebeera ku bunkenke. Bannange omwana mulwadde. Kuma omwana we wona dda. Embaga eno eyinza okuba teriyo. Gyeri embaga yo gyeri kaagala okukakasa. Ne baabako kakakasizza. Gundi yandibadde atuyamba Sekajja n'atanoba kubanga Sekajja boonoba. Yafumbiddwa. Sokoli. Pozi ndi timu Chosen. Sekajja wagambye mbu gundi yaguze ennyumba. Mbu Chosen yaguze ennyumba. Chosen waba yagula ennyumba nga mubabe yakigeza Sekajja gwe bawasizza. Kwegamba omugole yamugulidde n'ennyumba. Mbu yagula ennyumba neze kyobola asibikiriza bulungi esente z'akaana ako kazijjawo ezo zonna. Nekewasa nekagula ennyumba nekakola okwanjula. Zonna nga sente zaako nekawusalawo nekaziwaayo. Bitereza bulungi ebigambo nekewasa nekeyanjula nekewasa. Nekagula ennyumba bwe kateeka omugole. Sente ezo nnyingi bannaayi. Kyobola awe wali question mark. Sekajja ayinza okuba nga ataddemu sente.
Mikwano ine Sejo Sekajja nzo kwanga fena twalite tumanyi Sekajja. Kizo ni ya mtulaze. Kati tetumanyi oba mugaggo oba mwavu. Balo nabo amala agabali mu bisuuti. Kubanga mikwano bakuteeka musende abantu Choza na inazi abadde na gigs impitirivu zakoze. Kati mwamuka kasati Sekajja baavu. Sekajja mawotanga Sekajja mugagga. Ate tumanyi. Naba naye. Yobufuzi. Tibyangu naye nga tubagamba nti tujja genda mpola mpola. Naye n'abageya abantu nabo. Bani abageya luli ku internet wano. Tukyali ku mukono. Omuntu oyinza okubeera n'emuno. Naye nga byonna bikyali awo. Olina mukwano gwo. Nina sia, nze ndi true friend. Nze sina mukwano gwange gwe nali eyali anvuddemu. No. N'abapiwa numba yina. Ate gwe oli ovuddemu. Nze ndi true friend. Nze kati kankubuulire ng'oli mukwano gwange. Nekuba kugenda kutta muntu nkuwerekerako. Ize. I can go far for free. Tosana. Gwelako tebabamanyi. Nego gy'obabuuza oyo asobola kukola ki? Kati nze mukwano gwange abeera omu n'omwogerako kimu ne kinuma n'okusingayo kimulumye ne munkuwalanirako. Gwe n'abapiwa na Agnes twava mu piwa paka kati. Buli mukwano gwange gonna namugobesaayo mu bufu. Sajja yali amumanyi. Ne musomera pulaani n'anoba n'atikka ebintu. Naye ninayo abafumbo, ninayo Tendo Kafumbo, ate nako kanji Kafumbo, ate ofumbo wako mbwagala nnyo saganda kano saganda kasenguke. Aho Kafumbo, nina mukwano gyange emifumbo, Christine Mufumbo. Nina lwakwa era abafumbo be batono. Abasinga bannakyeyombekedde. Abasajja ate bonna bikwalo gyange emisajja gyonna mifumbo. Naye abakazi simanyi lwaki ekisogamba bakyala baabo baagala. Bakyala baabwe sibafaako nze sisobola kuba mukwano gwange na mukwano gwa bbaawo. Oba mba sina nnamba ya bbaawo kale basista bange. Ngamba mikwano gy'abasajja bano. Bo bakyala baabo wabaagala. Mbaagaza ki nga nabasanga balina bakazi baabwe. Kati nze saagala kwesembeeza mukwano bba oba mukwano bba oba mukazi wa mukwano gwange. Sibeesembeeza mbabeera wala. Basaagala ate simayanvu ndi mukwano gwa ate nfuuke mukwano gwa mukazi wo. Sobola kuba mukwano gwo naye nga mukazi w'omuwalana. Nga tekikuwalanya ekimukuwalanya kiki? Nga saamusiima. Nga bakano bange baja balina abakazi b'essaasima naye nga Olamba osobola n'okuvaayo n'omugamba naye kano kayinza okukolera. Alalala mbateerangawo nnyo abasajja era banneesiga. Sikuteekayo ku status nasaba ennamba ne sitakuwaayo. N'oba muganda wange ngimuwa. Onyambanga n'otateekayo nze. Teri ajja kukusaba ggwe. Tebageza ne bansongamu. Bannange. Kugamba ogobateeka. Nagamba kampereze namba yako ogamba yino. Siya njiweerayo ku speed. Ku speed sisibanamu. Nenkulira nkutabya n'okutabya. Ne bo kitegedde ino omukyalo. Ne bwaba muyina ate baba agambye nti agenda kuwasa. Alwaki abantu bannayuganda muteeka put so much importance on sex. Tagenda kuwasa. Aba agambye nkwagala. Jisikweyagalamu nga si byakuwasa. Kaya bibe serious akugambira gamu naye njagala obere side chick oba njagala obere kantu kange. Atagenda kuwasa oli aba alina omukazi okimanyi alina omukazi talina gyantwala. Jisikweyagala. Lwaki mukifuula nnyo ekyamaanyi? Bannange. Naye toli mwangu. Nze jese ebintu byangu yanze byangu y'ebintu. Nera obeera okimanyi omusajja alina omukazi. Ng'oliko alina mukazi we yamuwasa dda balina n'abaana kati gwakwanya. Oba okimanyi talina gyagenda kutwala. Mubeerawo bubezi bwe bubutyekyuka nga mwekyawa ng'ofuna omulanga n'oli afuna akalala. Abalina nga mukaaga. Abo n'abakwano bange abalenzi balina bawala nga tuli mu sako yemu oba mu gurupu yemu. Naye nga nkimanyi ali ono n'ono nga balinga musanvu bonna ng'abalya. Naye nga bonna be bajja ne bambuuza mbakakata. Ali ku ggwe bannange asiba akwogerako birungi. Akwagala nnyo. Naye nga balinga 8.
bw'abo kimanyi yalina oli n'omubuzabuza tategeera nti alina oli ne bw'ojja n'obitegeera n'omubuza nga balimba oba kuwulirako ennugu balika bagala kubuzaabuza bagala kujja ku mulamwa naye nga Chosen Beck kyonna kiwakoze you are very much watuwadde ekyokuyiga nti omusajja bw'akusindikirako nnyo ebinnyo yagala mukwano gwe oba muganda we oba kitaawe kyansanyudde nnyo bannaaye bayizawo nga tuvudde ku mbaga lwewanye embaga y'omwaka ebadde tuba tukyali nnyo ku ya Gloria ne Desire Luzinda naye kati embaga y'omwaka ya Chosen ebipande ebyo bye byaleese engeri gyetagenze mu kyaki tetujja gibala aye kyaki bye tebawanise Bible ne Quran tewabirabye embaga esaana embaga y'omwaka embaga y'omwaka ku lwange kululwo okay embaga y'omwaka ekirimbo ky'omwaka omuntu yali asinze okutulimba omwana wa Avad yatugamba yajjira ku loole Kampala naye omwana oyo yatulimba namutunuulira bw'atiraga nze okujja Kampala najjira ku loole ne ngamba bwe yajjira ku loole y'amatooke omusajja oyo yatulimba bazawo ekyo kyekirimbo ky'omwaka kubanga n'ayooka yalaba nti atulimba olukijjukira omuntu yajjira ku loole n'obuza gwe yajjira ku loole y'amatooke wasinkana otya Museveni omusanga mu kkubo yali azeggula amatooke kyasizibaawo omukisa gujja n'osinkana omuntu mulimbye ffe bannange yagamba wabikkiriza omuntu nze abantu kati sikyabawakanya okujja nga wali wankakasa omuntu ayogera ekintu n'okiwakana naga katugwerete obukakafu naye nga teyajjira ku loole yatulimba nakugamba buleete ekyo kyekirimbo ky'omwaka teri kirimbo kisinze ekyo mwaka guno oguwedde ekyo tuyinza okwawukana walala naye ekirimbo ky'omwaka kyekyo Lubongo yatulimba nti yajjira ku loole y'amatooke e Kampala kati oba n'atuukirawa atuukira ku street ate n'ebbina ly'omwaka oba yaani alina ekivumo ky'omwaka ekivumo ky'omwaka 2025 Junior kyeyavuma Kasuku nti awunya amataasi ku ssaawa 6 nalisiwuyaga ku kivumo ekyo bikambuze Junior alina bwe bakolera ebivumo buli we natuliranga ku ssaawa bwenti naye nabanga ziri 6 nga omutima muli guŋŋamba Kasuku atandise okukyuma omwana Junior bwe bamutumye n'erinnya eddala yamuwadde n'erinnya ekikulu Kasuku yamuvaako yavumanga banne ng'awulira ng'afeese kati ekirungi kye yakola tamuddamu ekyo yakola ky'amaanyi naye be bamu waliyo ekivumo ekyevumo y'omwaka 2022 waliwo ekirala kibaddewo jjojja wano onooni pressure yavuma Black Sugar yaddugala n'omusajja amuliisa bisiriiza baleke Black Sugar ali mulaavu naseka mu omusajja amuliisa bisiriiza bannange naseka nga lwemutuulako bwenti nfense banange waliwo abaana balina ebivumo wali oyo pressure abaana balina ebivumo yagamba olwo yamuvuma mulalu n'amugamba kale laba ono nze nabagamba nti ndi mulalu kakati gwe wategeera ddi nti ndi mulalu nze nakugamba kati singa saakugamba then omuzira w'omwaka yenna yakuba full figure naddala yene teke yasembayo oyo ng'oweeseetula otya okusiba oba ogenda nze teeka amuzeka mu kamera onaatidde omusiba omuntu oyo omusajja yakuba full figure teke yasembayo eyo ye muzira w'omwaka oba nammeere kwabo kwe kuli omuzira w'omwaka omugole w'omwaka taliko kubuuza Chosen Beck mwana w'e Masaka aleka paati akasinze mu mbaga ak'ebipande omukazi yawasizza ow'omwaka ate tewali mukazi gwe wawasizza Chosen Beck bamuwasizza nze kyenzikiriza muli talina ssente za mbaga ezo oba ani yamuwasizza oba mwekikulu buli muyimbi mugamba bamuwasizza omukazi asinze okuwasa abakazi mu mwaka guno 2025 simanyiyo omulala nze kanjogere ebyange
mwe buli muyimbi afumbirwa bamuwasiza yewasiza abayimbi bote baba wasa balina bawasa mwatugamba lema bamuwasa izaya sima lema yawasa izaya zinda yawasa mwe buli afumbirwa omuyimbi omukazi mugamba yewasiza ewa bote baba wasako Zake mancho zani bekita inezo sente zambage sente zabadde nyingi Sakaja tuizo okubeera wano nga Sakaja sebo alina sente ezo bayina ettaka lye yatunzeeyo akuba maama teyabadde nga alina sente ku mukolo politician ow'omwaka politician of the year asinza okukola obulungi politician of the year Honorable Abraham Luzi Salah Star ne Honorable Mubaraka Munyagwa abo be bannabyabufuzi ab'omwaka omwezi w'omwaka asinza otambuza akati omwaka guno Mayende omuwemuzi w'omwaka Kojja Kabaaya eka ya Kabaaya kamboze Kojja Kabaaya nkutumiddeko nkwagala wano njagala otuleko wano ebigambo ebyo obinyumiza ebigambo abijjawo abifuna ukosiko Kabaaya we Masaka alabika alina akapapula kwabijja alabika abinootinga aba abirina ebigambo bye omusibe w'omwaka Shalom Kaweesi yene yamusibye you are very much webale nnyo webalire ddala yereka naawe yes bamusibeko awumuleko ajja kuddanga atereedde tajja kuddamu kwasa omanyi wali omuntu balirawo n'ayogera nnyo ng'atakwatibwako nze sina buzibu kusiba Shalom nere yamusibye you are very much obuzibu bwange yamusibye naye muwemuzi singa abadde mulawange yamusibye nandibadde okke obuzibu obugira ani yamusibye kati oyo yamusibye naye avuma tasirikako avuma n'abaana akuvuma n'akuvumiramu n'omwana kyokka ate yasibye munne akuba yekituuta alina bazadde abaana baba bakweka kati kizibu ye fulufiga nga wemuvuma olina vuma ye eyamanyi taata we eyamanyi maama bambi tusaasira ne mukyala SB4 mukyala SB4 mmanyi mbune yafiiriddwa embwaye naye ebyo bibeera by'abazungu nze nabyo vidiyo nga mpulira nswala ye abantu bafiirwangako yakatafiirwangako ate ye omuntu akyasinza okweraba mu ndabirwamu weyetunula mu ndabirwamu yagamba nti wano abaana bavuma ne mbu weyetunula mu ndabirwamu ne yeeraba wali agenda neyeekanga n'agamba kale bano abatera okunvuma n'amala ategeera kyenina wano n'avaayo mu ndabirwamu taddamu naye nga diwo y'omwaka abasinza otukolera omwaka guno nga mukola babiri ku YouTube oba ku wawawawona wonna Kasuku ne Zubeera bakola bulungi abantu abo banyumira ate wala gwendeseeyo mwaka ki gwe siwaddeeyo kapo kapo ennungi kapo omulimba w'omwaka oba ogenda kuwaani omulimba y'omwaka ye Lubongo yanagambye dda yatugamba mbu yagira ku loole y'amatooke yakyasinza okulimba ekyekirimbo mwaka guno tekisobola yakyogera naye yenyini ng'akimanyi nga akyogera ati ntibamanyi alimba agamba abantu bagenda kukibuuka ye mulimba w'omwaka omukwasisa w'empisa ow'omwaka Phoebe mukyala Nzora abantu abaterezeza batadde mu ayina ow'amawagali gwe yatadde mu layiri nendaba ng'ayogera atya n'okutya nga naye Phoebe bulijjo alinaga n'amaanyi ebivume ebi 3 byokka byamusiguukulidde nakati abantu abasirise omwana yavumye munne waliyo ekisigaddeyo ndowooza izo butasukkawo naye nga mambi mwebale nnyo mwebale ddala mwenna 2025 kati tuserengeta tetukyayambuka abakazi mwaka guno omwaka ogujja omusajja tomuteekako nnyo maanyi wolaba akusiriwalirako yagala muganda we waako mukwano gwe oba oweeko ssezaalawo bajja kuyiga otuulako wansi nange mbagamba nti bannaaye
bwe nabadde ensi mugiteekako amaanyi mugakendeeze ensi gyeeko amaanyi bintu amaanyi bw'oba ogayina gateekeko ku nsi singa Museveni ensero yagiteekako maanyi singa yafiira mu nsiko waliwo ekintu ekimu ng'olina teekako maanyi manyi Museveni yandifiiridde mu nsiko naye ensi olina ogiteekako amaanyi ne relationship bw'eba eganye ng'okyalinawo kale bannammwe temubateekako ng'okyalinawo space ekaka relationship eyo gikake giforcing ebeerewo weekutuka ng'ovaayo buli kino ekyosobola okukaka kikake oba ssente zo niwozeesibako nga zaakuganja naye nga tubagamba mubeere bulungi mweraba